2021. Tukwaniriza nnyo webale kutwegatako sawa ya mawulire agataliko mutuntu ndi Dana Nalunkuma sakomebo mulungi okutusaako ebyobubonero getusose nago abatuuze bekozeemu omulimu ne bakwata taata agambibwa okwekakatika ku muwala we ow'emyaka 14 n'amutikka olubuto. Kino nakiddiridde omwana ono okutegeeza ku baliraanwa ebyamutokako. Salongo yasinira okwaga omutuuze wa zooni ya Gabawoota mu ggombolola ya Makindye yakwatiddwa abatuuze oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti yeekakatika ku muwala we emyaka 14 n'amutikka olubuto. Okukwatibwa kiddiridde muwala we okutemya ku balirwana nga wali olubuto nga lwa kitaawe ng'ono yatemeza ku baakakiiko. Ebbanga lyonna lwaki obadde osiisa badde akutiisatiisa? Wetuugedde mu kifo kino nga batuuze bali mu kumutwala ku poliisi y'eggabo wakati mu kumukuba olube kyokka batuusiddwa ku poliisi abizambaze. Ekyokukwata omwana ekyokwewasa ekikolwa nti talaba ekyo tetujja kigenderako era ino okuvunaanyizibwa. Badde bigenda mu maaso ne zireeta omugole Sylvia Nakigulingo ng'ono ayongodde amaziga nga bwategeeza ng'omuwala ono bw'alina omulenzi omulala. omwali bamuwaayiriza. Bigambibwa nti taata ono aludde ng'akabasanya muwala we kyokka nga bamutiisatiisa okumutuusaako obulabe singa abaako gw'abuulirako. Abaana n'abasanze awo ng'omwana ali mukaaga ne muyita ne mugamba obadde tuyingira mu nnyumba n'amuwulira buli kimu. Ndowooza we yalabye nga kimusukkirideko ng'obudde amukozesezza bulungi okujja n'agambako nga ffe baani baneiba kutugamba baneiba tusikuka tujja wa gundi wakwera osimbu yali yakamukozesa emirundi abaami babere n'obugumiikiriza oba omukyala taliwa balwana abajja n'abajja balwana mujja omu n'aleeta asidi n'ayiira omusajja era omusajja ali mu byabwenzi ne bamukwata kwe kumuyiira asidi. Abatuuze bavumiridde ekikolwa kino ne basaba bekikwatako okukangavvula lukwago. okuba naffe tulina abaana abato ate abaana baffe balimu eyo sayizi y'obo bawalabi kyo ng'aga amazima ga Katonda mu ggulu yaye asaana nakugubwa ku nnyumba. amugobe amwagalawo. Bawadde abakyala amagezi obutaleka abaana babe mabega singa baba bafunye obutakkaanya mu maka okwewala ebikolwa eby'ekikula nga kino. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Nebo bolaba ng'ebizibu bikutuuseeko bw'oba olina obusobozi obugenda n'abaana bogenda nabo bw'obanga tolina busobozi bugenda n'abaana ba Kristo ogira ogumiikiriza kubanga kati abasajja b'ennaku zino baayononeka tokyabalekera baana. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Wesigire akakasizza okukwatibwa kwa Ssemakono Lukwago n'ategeeza ng'ebatandise okunoonyereza. Disani Mutyaba yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV. Ate abatuuze b'omu Kiti baguddemu ekyekango bwe bagudde ku mulambo gw'omusajja wabulanga guno si wa mu kitundu kyabwe. Omulambo gusangiddwa mu nnimiro y'omutuuze poliisi etegeezezza nga bw'etandise okunoonyereza. Omuntu oyo bamuleese ne bamusuula wano eno era nga we mulabye bamusudde wano afudde taliiko mayitire so tufunyamu ekyo ekikangabwa nga ffe abatuuze bano mu Kitibbi. Tetumanyi oba bamutiddaawo oba bamuleesewo obuleesi. Tusaba gavumenti etutaase etwongeremu security. Ettemu lisusse mu kitundu kyaffe obubbi bungi abamenyi b'amateeka bangi n'olw'ensonga otukuba obuyambi abavubuka bangi muno tebalina byakola so obumenyi bw'amateeka bungi tusaba buyambi okuva eri gavumenti naffe tuterewo k'abakuumaddembe okugeza ng'akapoliisi tulabe ng'ekitundu kituukako kubanga naffe abakulembeze oluusi kitulemerera olw'okubanga nti abantu tetubasobola. Era ategeeza okuba nti ng'atemuddwa so tuli essaawa zino okuba nti tufuna ebimukwatako na butya bwe yafuddemu n'okulaba nti notunoonya abagambe okukwata ebibali emabega wakyo. Eyo nga tuvuddeyo omubaka w'e Nakasongola Noah Mutebi Wanzala azimbidde omukadde atayogera enju wabula nga gye buvuddeko twakulaga emboozi y'omukadde ono yali yeekubira omulanga ng'asaba obuyambi. Bino bibadde ku kyalo Kibira Kakooge mu disitulikiti ey'e Nakasongola.
oluvannyuma lw'okulaga emboozi y'omukyala atayogera Nakalumba Silivia nga yalekebwa abaana be ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'omwenda yalaaja ne yabazira kisa okumuyamba ng'omubaka w'e Nakasongola constituency Nowamutebi Wanzala yavaayo ne yeeyama okuzimbira omukyala ono ennyumba. Akayumba ke twagala okuzimbira maama kabuloka nga 10,000. Asulamu ayina ekisenge kye ayina eddiro lye n'abeera bulungi si weewaawo. Kyaddaaki omubaka amukwasiza ennyumba eno ng'alina Kayiza Margaret amulabirira nga bino bibadde ku kyalo Kibira Kakooge mu disitulikiti y'e Nakasongola. Waayo ennyumba eno eri nnyini y'omukyala Nakalumba atandika okugikosa okutandika n'olwaleero. Omubaka Mutebi abagatiddeko n'omufaliso Nakalumba kwagenda okusula ng'asizzeewo n'asaba abantu bonna okudduukira nga bali mu bwetaavu. Bamaama baffe bano be batuzaala n'abazadde bonna ne batuteeka mu nsi kye basinga okutwetaagako kwe kubajjanjaba kwe kubalabirira kubanga batuteeka mu nsi. Bano basiimye omubaka okubadduukirira. Naye mu wiikisi 2 nga tukubye omulanga mweyanziza nnyo Honorable Nuwa Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Kigambo ky'amaanyi kyatenda okubanga wamulaba ku TV ne weebuuza ye yabeera wa. Masitula Navuga nsakidde eggule lino ku Lawukede TV. Ate mu mboozi yaffe ey'amateeka tukuleetedde amateeka agalagira ebitongole by'okwerinda okuddamu okukwata omuntu kooti gwe beetadde. Emboozi eyo tujja kuba tugikuwa amaaso awo katukuwe n'ey'abakansala ku bizinga eby'Essese abasomeseddwa ku nkubiriza y'enkiiko nga beetegekera olutula lwabwe olugenda okusookera ddala ku Lwokuna. Kati bw'oteesa ki atasobola nakugula wano kuyambako wadde mulekwa atasobola kubaako gw'oyamba mbakubiriza ab'emikwano tukole. Ssentebe agamba nti okulwawo okusomesa bakansala kivudde ku bbula lya nsimbi eririwo kubanga buli kansala yeetaaga amafuta agataka wansi wa liita 8 okumutambuza kyokka nga balina okubaliisa n'okubasuza. Akulembeddemu okusomesa bakansala bano Nambuya Baba. Bano abakeera kubeera awo ne babeera nga tebalina byakukola ne batandika ate kiro kubeera nga bagenda mayumba g'abantu kubeera nga babasuza kutebuuke. Bakansala basinzidde wano ne benyamira olw'abatwala ofiisi ez'enjawulo ku disitulikiti y'e Kalangala abatafuddeyo okubategeeza ku nteekateeka za gavumenti eziba zireeteddwa okutambula obulungi. Nali lumwe mbwenanga ntudde nga tulaba omuntu omu avunaanyizibwa ku agriculture ye yeetambuliza ebitooke n'abitwala ku bantu kyokka nga ne area councillor takoze eki tamanyi. N'olw'ensonga eyo twetaaga okutumanyisa kwaffe gye tuli ate abantu babuuza ffe. Omusomo guno gwe gukulembeddemu olutula lw'abakansala olugenda okusooka nga lwakutuuzibwa ku Lwakuna Ssabbiiti eno ku kitebe kya disitulikiti e Kalangala. Samuel Nkuba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Weewaawo tuwumulamu katono naye tukomawo n'amalala tovaawo. Ekiddako ku Bukedde TV nga kiwagiddwa. Engano ya Jiko gisange mu maduuka ne supermarkets mu ggwanga lyonna. Maganjo Grain Millers, feeding nation. Extra mulondo nange kyakunywa kisufu abafere tebaguza omulondo no kuyina kubaako kirungi. Omukyala akozesa shana wamu n'amazzi amayonjo okakasembe otukudde bulungi nnyo kikuyambeko okwekuma ng'oli muyonjo wamu n'okuva mu akawo akalungi. Gwalietaze ojja tusanga mu supermarket oba mu pharmacy zonna okwetooloola eggwanga. Holeb Services Uganda Limited tulina emirimu gy'abaana bawala n'abakyala abakola waka. Tewali muntu yenna asasula ssente buli kintu kyonna kyaweerere. Kaboni Composite Flour omumiro gumu ebiri nga gw'ofunye ekiyisa kya mmere ya birungo 5 okuli kasooli, omuceere, soya w'abaana alimu enkejje, amata nga gw'ofuuse waddala. Nissa Camel Beauty Bar Soap kati akoleddwa mu birungo 3 omuli carrot oil, shea butter, almond ne mubisi gw'enjuki. Ekiddako ku Bukedde TV nga kiwagiddwa. Engano ya Jiko gisange mu maduuka ne supermarkets mu ggwanga lyonna. Maganjo Grain Millers, feeding nation. Extra mulondo
nange kyakunywa kisufu abafere tebaguza omulondo no kuyina kubaako kirungi. Omukyala akozesa shana wamu n'amazzi amayonjo okakase mbu otukudde bulungi nnyo kikuyambeko okwekuuma ng'oli muyonjo wamu n'okuva mu akawo akalungi ng'wali etaaze ojja gisanga mu supermarket oba mu famasi zonna okwetooloola eggwanga. Holeb Services Uganda Limited tulina emirimu gy'abaana bawala n'abakyala abakola waka. Tewali muntu yenna asasula sente, buli kintu kyonna kyaweerere. Kaboni composite flour. Omumiro gumu ebiri nga gw'ofunye ekiyisa kya mmere ya birungo 5 okuli kasooli, omuceere, soya w'abaana alimu enkejje, amata nga gw'ofuuse wa ddala. Nissa Camel Beauty Bar Soap kati akoleddwa mu birungo 3 omuli carrot oil, shea butter, almond ne mubisi gw'enjuki. The thing goes twink, twink, twink. Woo. Grab an ice-cold bottle of Pepsi Max today and drink to your bold lifestyle. Enjoy maximum taste with no sugar. Now available at a shop near you. Maximum taste, no sugar. Twesimye nti okyali naffe tukomyewo kwongera agataliiko mu ttuntu tukomyewo n'emboozi yaffe ey'abakulembeze abadduukiridde abantu baabwe abaakosebwa omuggalo. Mukaweefube w'okudduukirira abantu abakoseddwa omuggalo Amelu Umma Sheikh Yunus Kamoga yatandikawo enkola y'okuyamba abantu mu ngeri ez'enjawulo basobole okuyagala ng'abalala. Enkola eno Sheikh Yunus Kamoga yayitandikawo nga n'okulumulanga naddala abasiraamu bali mu kusoomozebwa mu kuziika abasiraamu bali bafiiddwako abantu baabwe olwadde wa covid. Nyikira wamu eyasosola oba oli mugagga oba oli mwavu oba oli mawanga ganaggwa dda oba oli ali ekintu kyatukwatira wamu. Yatandika enteekateeka y'okutendeka abasiraamu bakole ku basiraamu bannaabwe tanateekawo n'enkola ey'okulabirira abasigadde mu maka mu ngeri y'okutuukiriza enkola eno bayise Lord Mayor Salangira Sulukwago abeere omujulirwa. Twagenda okutunula tugambe abafu tubayambye naye ate abalamu tubayambye kuti ku sayidi ya kkono eno genda kuŋŋaanya mmere okuyamba bano abali ku bitanda aba covid n'abantu baabwe bali waka abafiiriddwa batwateekawo ekitongole kino. Basinzire ku buzikirira Nakasero ne bakubiriza abasiraamu okwongeramu amaanyi ali obwetaavu abantu abali ebizibu ebitali bimu. Naye twakiguddewo inshallah kijja kuba kitongole biidhini taala ekikuŋŋaanya emmere tubeere nayo naffe abasiraamu tubeeko ekintu bwe kiba kiguddewo naffe tunaagendanga okuyamba. Salongira Sulukwago yeebazizza abasiraamu olw'enteekateeka eno. Omutima ogwamiivu gwenkakasa bwe yateereddewo enteekateeka eno egamba nti katwekwanye ffekka obutannaziba tebutuliisa maluma katulwane twekolemu omulimu tulabe nti abantu baffe babaako kyebafuba. Ono abasuubiza okwongeramu amaanyi okwasakira ng'asinziira mu Kristo watu nawaayo akadde kamu. Baabakyala b'omu tabasibe mu 10 mu disitulikiti y'Obuyikwe ku ddooli ya gavumenti eryase Center 3 bafunye essanyu babawadde ebintu ebiwerako. Abavubuka okuva e Kampala nga bali mu kubazambuka okukosa n'ensanyuka the heartbeat batwalidde ebintu omuli ebifaliso sabbooni sukali engoye n'ebintu ebirala. Ssente abavubuka bano Romance Edilisa atuwulidde ensonga lwaki basizeewo okuyamba abakyala bano. Tusuubira nti kekiri kyalo tuyinza okufuna abakyala nga 3 naye okusinziira ku mbeera ebadde wano tusanze 10 n'omusobyo. Naye Mukama mulungi nti ku ebyo ebitono bye tubadde nabyo tusobodde okubibagabira at least buli omu avuddewo ng'alina kyafu. Y'omusuubuzi ya Sin Fashion ng'ayambye okumukwaya ebintu bino agambye nti azaala abakyala bangi nga bayita mu kusoomozebwa naddala nga bagenda okuzaala. Bayina bafuna embuto abakyala nga tebalina buyambi naye kati ffe twavaayo okuba nti tukwasaganyiza wamu n'ekibiina kino okuba nti tubayambako. Abamu ku bakyala bafunye ebintu bino bibazizza abavubuka bano olw'omutima omugabi. Twebaza abantu ba Heartbeat okutuweereza ebintu bye batuwadde kuba ffenaffe abakyala tubadde tetubirina bigenda tuyamba kinene ku bebi waffe era tubeebaliza ddala. Ddala Namyalo
ne kakozana ne bakusakidde egguli lino bw'abatuuze mu ggombolola y'e Kawempe mu muluka gw'Ekomamboga balaajanidde ekitongole kya KCCA ssaako n'abakulu ku by'enguudo okubayamba okubakolera oluguudo lwa Taso Komamboga nga lugenda ku ddwaliro erya KCCA. Oluguudo luno olusangibwa Mperere ku Gayaza Road nga lumanyiddwa nga Taso Road era nga lwe lugenda ku ddwaliro KCCA ery'e Komamboga. Bateekawo kampuni yaabwe awo bana kikampuni abachayina emmotoka bazitikka tebakola kkubo kubeera wagenda kubawo obulwadde bugenda kweyongera olw'embeera efaanana bwe omuntu batiziri kugomoleza City Council efe abatuuze nga twesondemu ssente tekamotoka za City Council amafuta bajje batekewo ki ebigoma ekigaana omuntu atuuse okufa. Okusinziira ku batuuze olutindo luno lumaze ebbanga nga lwagwamu wabula nga tewali addaabiriza. Abamu ku betogeddeko nabo nga kuliko n'ababodaboda bategeezezza ng'ebyentambula we bikaluba olw'omwala guno. Nsaba bonna bikikwatako baveeyo batutaase kubanga naffe tuli bamusolo zino sereza mu wa musolo twagala naffe tuyambibwe ate tuli mu KCCA. Basaabaze tubeetoolooza wala nnyo kati abantu bayisa ku bahayeri goma nabiba wawebiri ate bannemesa nali nsazeewo nkola oluguudo olwo amazzi gatambulire bannemesa naye nsaba abantu bonna abalina obuvunaanyizibwa babe nga basobola okuvaayo bayambe abantu abo. Ate babatuuze b'e Nansana East 1 ekisanga mu disitulikiti ya Kiso bavudde mu mbeera ne balaga obutali bumativu eri kansala waabwe Isa Sekitoleko okuziba ekkubo. Buli muntu ng'omanyi twakulondera ku green light nga walondera ku green light ogenda tugwako. Bano okuva mu mbeera kiddiridde omwala guno ogumanyiddwa nga bujagaali okujjula amazzi olwo ne gayingira mu mayumba gaabwe. Eya East 2B ne East 1A gwe mwala oguvuddeko obuzibu mwala munene nnyo nga woogulaba. Kansala Katongole azibye ebubwekera amazala bakole ki tulina omwala gw'okubiri oguyita awo baaguziba kibanga kyetaagisa okubanga omwala baguwa balekayo reserve. Ekyennaku omwala guno gwakafiiramu abaana baffe basatu simanyi oba municipality yakimanyako naye naandisaba municipality zitukiremu mangu. Njagala okusaba maama waffe bakitte kuba yali kakiiko ka wakisi nga minisita waako ne chairperson owa wakisi. Ffenna kitukakatako abatuuze tulina kukolera wamu n'abakulembeze kubanga ekyamazima ekikyasinza okuziba emyala ye kasasiro omuyitirivu. Abantu abatuuze bennyini gwe bagenda ne bakasuka mu mwala teri mwala gw'otasobola kusanga mu buveera na bukutiya naye nga kasasiro oyo be bamuleeta kiro ne bamuyiwayo n'aziba emyala n'abomola n'egyo emitono gye tugezezaako okulaba nti tuteekawo. So kisiba kitukakatako ng'abakulembe ng'abatuuze naffe twebeereremu. Josephine Lunkuse ne David Tamale bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1. Byamisanya mutonto nzo Olivia Nakate. Aga leero tugatandisa ttiimu y'eggwanga y'omupiira gw'abakazi ogw'ebigere eyabali